tukwaniriza nnyo ssebo ku Volongoto. Tusaba weyanjulire abatulaba ku Volongoto. Amanya Asha Mikisa era nga ndi musajja ayagala Katonda. Nsanyusa okubalaba ku Volongoto. Shalom. Tulina ensonga y'abakadaama bamaama baffe ne batata baffe ne bannyinaze. One of the exports we have kubanga eggwanga lifulumya ebyamaguzi n'abantu ogenda okukola. Naye tufunye obuzibu nabo mu bintu bingi ebigambo enneeyisa n'ebirala. Ng'omusajja wa Katonda tusaba oyogereko n'abaana babeere bweru eggwanga. Neyaza sebo neyaza Dr. Ati amazima ge gano nti bulijjo okuva era mu kitabo ekitukuvu mu lubereberye abantu bakola essente eziwerako wabweru wawaka. Abantu batereeza ne Katonda yennyini atereeza obulamu bw'eggulu nga Kristo amusindise ku nsi. So kyabuvunaanyizibwa okufuna gwe akolera mu Africa, akolera mu nsi z'Abawarabu, ali mu nsi z'Abazungu, mu Europe, yonna gy'oli. Kya mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda okubanga tukulina nga omukozi. Omukozi omuto era ayagala okukola. Weebale nnyo ensonga z'okwataganya za Bwakatonda, okukola kwa Bwakatonda. In fact Yakobo atunnyonnyola n'agamba nti biri agamba nti kirungi nnyo tubeera okukkiriza naye ate kisingawo nnyo bwe tuba nga tulina n'ebikolwa kubanga ebikolwa emirimu gyaffe gye gikakasa ekyo kye tukkiriza. So gwe na gy'oli nga olina ky'okola olinako wooli wabeeru w'eggwanga tusanyuse nnyo okulaba. Kantwala omukisa guno okwogerako naawe muganda waffe mama waffe obulezi obuwala nga njoge naye ku nsonga eyo naye ku ngeri mu kifaananyi eky'Obwakatonda nkugambye nti Katonda erimu ku kkubo lyakozesa okugaggawaza eggwanga, okugaggawaza amaka. Awo wooli awo akulinamu essuubi ly'okugaggawaza ewaka gye wava mu kyalo gye wava e Masaka oba mu Kampala. Kyokka kintu kikulu nnyo 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 bw'oba ogenze awo wooli okutandika okuteekawo embeera. Manyi nti olina ebikusomooza. Definitely you have challenges. You do have challenges. Naye tusobola kwa bwe bulamu. Ensi erimu challenges nyingi. Naye awo olina osooka okutegeera nti oli wa mugaso eri eggwanga, oli wa mugaso eri famire yo. Ekyandiko ekimu kinsobesa ne kimpa olumanyo. Kankyogerewe nti bad company corrupts good morals. Bw'oba olina emikwano emibi, bw'oba olina emikwano nga tegikutwala mu maaso, obanga obudde bwo olina engeri gy'obumalamu n'emikwano naye munda mu mutima gwo ng'omanyi nti lwakusekamu leero naye akutekabadde kalungi, weesanga obudde bwe butambula nga naawe ofuuse omuntu omubi. Ate nga kikulu nnyo bwe tuba tugenze mu nsi endala nga engeri yaffe etera okubeera bentera odduwulira eri abakadaama, kikulu nnyo okusigaza karakita kubanga sente nnungi naye ate karakita ejjasinga okuteekako essira. In fact Bible etunnyonnyola n'egamba nti ku lunaku olumu ng'ofudde nange ng'afudde, kanyoge naawe gwe ng'ofudde, ogenda n'ebikolwa byo, ogenda n'empisa zo, ogenda n'enneeyisaayo. Kati enneeyisa nkulu kyokka ebbanga eriwedde sigamba nti buli omu ali ebweru bw'atyo bwe yeeyisa nti muntu mubi nnyo, naye waliwo eddoboozi eriveera tuva ntuta omukisa guno ku Volongoto okwogerako naawe nti oyinza okuba nga okolera mu maka nga alina emitawaana gyago, oyinza okuba nga olinawo wooli ku mulimu gw'oli. Ekisinza obatwala politics ebintu byonna eby'okuvuma n'okuwemula n'obutatya byonna bisinga 90% bisinga kuva. So tufuna obuzibu n'abaana bano oluusi okwogerako nabo ffe abenkana nabo balowooza tuli mu kusaaga gavumenti etuwadde ssente. Kyokka konsaani esinga obukulu nti beerabira Katonda emabega n'abaali abalokole basanga abatali balokole bonna ne beegatta ne bavaamu ekiwoowo ekibi ate bayogera kawoowo. So ensonga eyo empisa embi ezifubutuka sente is an attraction the government. So omuvubuka ayinza atya okukuuma obulokozi bwe oba okufuna obulokozi bwe nga kadaama mu challenges zonna n'akomawo n'afuuka bwa mugaso? Omuvubuka n'akuuma atya obulamu bwe busigale nga bwa mugaso? Bible etunnyonnyola nga alina ekigambo kya Katonda. How can a young man keep his way pure, perfect? By heeding unto the voice of God. Kyokka nkimanyi nti oyinza okuba ne ku ssimu gy'olinaawo terina app nga Bible teri ku ssimu yo. Oyinza okuba nga n'egiri gy'owulira osanga nga tekola bulungi. Kyokka ngenda kusooka nkuwe nkulaga ezzima eryo nti bw'oba onoofuna obulamu ogase eyo gy'oli, ogase ewaka we wava, ekigambo kya Katonda kikulu. Lwaki kikulu?
okubanga okyewuliza osobola okubanga kiyongera okunyweza character ekikulu eky'obwa Katonda. Yes, kinyweze n'ensimbi kubanga gwe andaba okimanyi twali oserezi waweereza naye kati emyaka gizo kwa gisewo ebiri naye sente tozirabako. Kulwaki kubanga ebintu ebigwera mu sente sente nnungi naye ebintu ebigwera mu sente zokka. Ekikula kyaffe character yaffe Mukama bagyetaaga. Okumoota ekkubo lyo olinyweza otya nga oyina ekigambo kya Katonda. Kati nja kusobola ku advising nti funayo ku simu oba funayo ku app bateeka ekigambo kya Katonda ku simu yere kubo limu. Oyinza okuba oyina challenges ng'oluse ekikuvumisa waliwo ensonga nawe mutufu oyina ensonga zo nga obulamu bwekyaye naye wuliriza nti obulamu bwe bwekyaye gwe ku myaka gy'olina ng'ate oyina n'enkya buli bw'ofulumya ekigambo ekyobuwemu ekigambo ekivuma omuntu omukulu olw'embeera eyinza okuba nga weeri omuntu oyo omukulu asigaza akaseera katono alekerawo okubeerawo. Kyokka gwe okyalina obudde bungi nnyo. Kyokka buli bw'ofulumya ekigambo ekyobuwemu oba ekitakola makulu weesanga lyezima oba oteese roadblock mu maaso go oleese emitawaana eri obulamu bwo. Kati ojja kumaliriza nga Yesu obaddeko tobalabangako abadde e Dubai abadde emyaka 10 n'alyoka adda ku Uganda nga talina kimu. Katonda asobola otuwa omukisa mu kibuga oba mu Kampala ne mu mawanga oba ne mu byalo naye wuliriza omukisa ogwo gwongera okubeera omulamu ku baana baffe ne ku baana b'abaana baffe okusinziira ku kiki kye tuli. Kati kikulu nnyo osooke ng'okola n'amaanyi ng'okola smartly nga osavinga era ng'olina omutima omulungi. Kikulu nnyo obe nga you encompass yourself with the word of God. You encompass for character purposes. Osobola okuba n'ekikula Katonda kyasobola okuba nga adifendinga. Ekyokubiri obulungi buwangula obubi. Bayinza okuba bakuyisa bubi oyinza okuba oyina emitawaana nga mbutufu bw'ogyogerako kyekyo kituufu naye obulungi buwangula obubi ate buwangula obubi mu process ya time. Nti bw'okola ekintu ekirungi ekyo kijja kwetooloola kikomewo mu bulamu bwo mu mulembe gwo oba mu mulembe gw'abaana bo osange nga wakola obulungi ate obulungi bukuddire. Kyokka bw'obeera ng'oli mu kampu ekola obubi ekolokota evuma ewemula ekola ebintu ebibi ennyo amazima ge gano nti obubi obwo bugenda kwetooloola bukomewo mu bulamu bwo. So kyalibadde ky'amagezi nti okole obulungi bakikulu okole obulungi newankubadde obubi bukwetoolodde kubanga obulungi bugenda kukomawo mu bulamu bwo. Nja kwongera okugamba kadamu weebale kukola kyokka tegeera nti sente zo n'omukisa guyamba gwe n'eggwanga ago mazima. Ate jjukira nti oli mwana munna Uganda eggwanga lyaffe tuze tuwogerako wano ku Volongoto tirina obuyite era egyogenze wali badde osobola ogende otinte. Tojjukira baganda baffe Abayudaaya bwe bagenda e Misiri Bayibuli egamba ne batinta n'ekifo kyawe wali mu Goshen nekibanga kyekisinga. Osobola okubeera eyo muganda wange gy'oli nga Yesu waliwo ensi erimu emitawaana naye osobola okubeera eyo gy'oli bw'oba osazeewo kubanga Katonda kuba kusalawo bw'onoosalawo okugoberera obubi ojja kgenda na bubi. If I decide waliwo abatamanyi Katonda bulokozi kubanga bwe twogera ku nsonga twogera ku bulokozi how can they receive the word of truth and Christ of truth because you have many gods. Atafunanga Katonda wane Katonda nga yalagayanga Katonda gwayina ali lose ayinza atyo okunyweza obukkiriza kuba amazima waliwo abalina embeera enkalubu nga zeeta Katonda. How can they receive Christ? Ekisooka nja kukulembera kubanga waliwo atulaba nga Mukama Yesu tomulina naye nga wali yagadde kubanga kyekiwummula yaleeta emirembe yaleeta satisfaction ekirimu ekitwala mu kukola wabweru eggwanga kunoonya kasente ago ge mazima naye wuliriza ti sente ezo agamba silver ne gold zange kati Kristo omwetaaga kyokka naawe ayinza okuba nga amulinda olw'okuba nti challenge tuyinza okutukolera mu nsinga ennyumba gy'olimu tebalina kukkiriza kwekumu oba wookolera kati n'osanga olina challenges nnyingi nnyo. Nja kusaba kubanga ekirungi kyemulina muba n'obudde obuwerakokko muba ne data aba abeera available. So nja kusaba within the day omwoyo oguliisa ekigambo kya Katonda ofunayo omusumba gw'omanyi nti amusomesa wa kigambo kya Katonda n'owulira ku njiri ya Katonda kubanga ejiri eyo nga bw'ogiwulira ekuwa okukkiriza okukkiriza kyokka ate gwe atanaba kubanga omukkiriza Kristo nzikiriza nkukulembere mu kwatuza kikulu nnyo okukkiriza mu mutima gwo kubanga
awo si yenkomeredde nange wano ne si yenkomeredde waliyo eggulu n'eggeyeena waliyo okufa nako gye kuli ate waliyo omusango kakali njagala okukutegeeza ti ngomaze okufa beera mu kitabo eky'obulamu nzikiriza I lead you osobola okufuna Kristo awo wooyo awo osobola okumufuna n'omwatula in English mu luzungu yogera ebigambo bino follow me or speak after me. Father, in the name of Jesus, I thank you. I'll ask you to repeat what I'm saying. I thank you for my life. I thank you for my work. I thank you for the works of my hand. And I thank you that I'm also a Ugandan. And I thank you because you have called me to be a blessing for such a time. I believe in my heart your Son, Christ Jesus, that he has died and risen and is the source of satisfaction and is the source of finances. I accept him and I go ahead to confess him with my tongue as my Lord and my Savior. And today, I'm a believer, I'm a follower of Jesus Christ. Write my name in the book of those that carry your character. From today onwards, I'm born again. In Jesus' name, amen and amen.